So waliwo time gy'otuuka n'ogamba nti ono baagambanga nti muyaye nange nga bampita muyaye naye kati I feel like he's my property. So oluyimba kyekiba kinalutuma property because bwe muba mutambula obulira ono nagamba oli muyaye onakola bwati onakola bwati naye bwe mubako wemutuuse then you become like he's my property. So oluyimba mikwano gyange bwe tuyise nsaba ebibuuzo byammwe buli muntu yali agadde okubuuza ekintu kyonna feel free. Property ebiseera ebisinga omu yasaba okuyimba property yali ayimba ku bakyala ogambye era yasembayo yeetonda bwe tebakwetonze kuba bamuwabira mu kooti bamugamba kimenya amateeka ogamba nti woman is your property. Ogenda ogamba nti you're my property. Omuntu aba tagambye nti ogambye like omuposinze okwogera ekigambo nti you're my property. So mukyo nze nkyogereramu line y'omukwano like nga olutula nogamba nti mutuufu ono kyali mukwano gwange like oba omutegeera akwakwapati akuwuliriza akubembejja nogamba omuwaatali for example nogannamawulire nina ebintu byomukozesa nti okozesa kamera okozesa essimu kyonna kiwabikozesa okufuna kyoyagala. So omuntu bw'abanga akirina bw'obanga gw'okirina mu ngalo bwoti owulira nti it is your property because kikuleeta kyokola ki kyoyagala. That's why bwe ngamba nti mukwano gwange lava wange mukyali wange is my property. Ba activists bagamba okutuma omuntu property omututenga ati nawe example otuwadde otugerezeza bagamba kiba tekikirizibwa a human being okumuyita object era kibali balwanyisa babyagala tubeerewo. Balina layini wali batambulira Irene Kayemba ali mu kutambulira mu layini egamba nti nze nfudde mukwano gwange okuba nti bw'aba asobola okumpa buli kimu kyenjagala in terms of okwagala okumpuliriza okunsuuta nze mpulira nti he's my property because he also believes I'm his property. Omuntu ayinza okwebuuza music yono omukola just for fun just because family gyovamu bonna bayimbi oba olina nnyo ekyamanyi kyomwagalamu ekimukozesa ekituufu kiri lwaki okola music lwabikola ekisookera ddala mikwano gyange abatutulaba oba n'abayimiridde nange wano nze Irene Kayemba nasoma performing arts Makerere University. Irene Kayemba nzalibwa mu family erimu abayimbi. For example mama wange yali muyimbi mu church. So nze ng'omuntu it's not like ng'omwami oli bwayogedde nkyagala mpulira nsobola okkikolera nga bwe nkikoze ate ngenda kituukiriza. So si nti kiri kyayogera totuukiza kalombola Buganda baganda bange bayimba kati kambozeeko buli muntu bw'abeera nga mu family mulimu dokita buli muntu alina kubeera dokita nabo ne babusoma. So kitegeeza kiva mu kwagala kw'omuntu okukola ekintu ekyo kyakola kyayagala not because oli yakikoze n'oli yakikoze. So far I've done music for like 7 years, 5 years. 4 years. Yes. Myaka ena. Industry ogifind nzotya naddala nga gomuyimbi wa band. Ekisookera ddala industry yankabi enyuma because ekuwa okumeetinga abantu nga bano mu nsi muno ekisinga obukulu mu byonna social capital nti leero bwe mba meetings omukulu oyo kigenda kunyamba nnyo bwoyi bwagenda okuntuusa wanene nnyo ate nange wendi mutuusa waki wanene. So music talina buzibu basically twakabi tunamufuna muzibu wasange ku bato baaliera mulimu bato bange ne bakulu wasanga baaliera ne mu music kati nze muto nze baby music. So baaliera to a bigger extent nange nkoze kinene waliwo wosanga ng'ekkubo lyere n'oli n'agenda nga ddugaza liddugaze ne Irene bwazze mu kkubo ly'Abaganda bye bakolawo ayeze n'atukuza butukuza. Speaking about Kyagulanyi's family, n'abasentamu's family, atukimanyi nga family ekuba music omukambwe raga because batwanga bayaga ba badman naye ate gwetaba music gwoyimba ali differ okuva mu waabo gwe bayimba lwaki wasalawo tekinga ejjazi eneyo okuba
nga tuli music gw'oyimba tali ng'owaaba because waba yetulala wa bad man. Olaba otandise n'ekigambo bayaaye kibula nange navudde ningamba bagamba ndi muyaaye naye ng'ekituufu ky'ebigambo buli muntu aba alina entegeera ye n'engeri gy'afulumyamu ekigambo kyabakoze eki kyabafulumiza era n'ogamba nti bayimba ba badman ndowooza buli muntu akola ekyo kyasobola okukola bwetulina bayawe music gwayimba siwewa nkulu kyagulanyi abamu bamanyi nga Bobi Wine bwetulina Mickey Wine music we gwayimba siwewa Dax Vibes bwetulina Banjo Maani music gwayimba siwewa Irene Kayemba kitegeeza nti buli muntu alina kyasobola okufulumya mu ngeri ye ne mu busobozi. Mpozi kyenalisoose okuterezaamu ogambye nti Kyagulanyi family tuli Sentamu Mpulu Kyagulanyi Sentamu family buli kintu kyonna nze kyenalisuubidde kibeerako n'entandikwa ate every step starts with one step so kitegeeza nti Irene ayingidde mu music baba yawe yayingira katujja kunoonya bunoonya kigamba kati tukikubye tutya kuba nti Sentamu family ekintu kyonna ekiri related to music bajassi lwaki mbayita bajassi nti ekyawula abajassi ku poliisi ye uniform nze bwe nsanga omujassi ntegeerera era bwe nkugamba nti omujassi togenda kumbuza yabadde wa poliisi
okusubireyo okujjayoko ku Woman MP oba chairman oba abakyala message ekisooka bawuliza ennyimba za Irene Kayemba olw'oluyimba lwayisebeka country. We wanna see a better country, the one we believe and trust in. Kitegeeza nali nnyimba ku nsi yange. Bawuliriza oluyimba nga woman nali nnyimba ku bakyala. Abakyala nga Irene ayise muki atuuseewa. How can I inspire other women or mothers that abatudde obutuuzi ne batya nti tesobola kukola kino because of ABCD. Bw'owuliriza oluyimba lwe bayita musajja ki abami b'ennaku zino nabo basireyinga. Bakola batya? Basireyinga ne beerabira n'emirimu nti alina okuza omwana. Tulabye ba single mothers, there are very many. Not because they are not good wives at home, not because they can't respect their husbands, not because si kye kibalina okubeera naye because n'abasajja abamu basuddeyo gwannagamba azadde omwana n'omusanga azaddemu oli okuzaala abaana it is very fine kubanga ffenna kyetwagala okuzaala naye bw'oba ozadde oteekinga owaayo obuvunaanyizibwa okutuukiriza ekyo lwaki ozadde omwana oyo. So ennyimba zange mukwano zirimu ekyo obuuziza ekya politics. Buli kintu kirina obudde bwakyo era bwe kiba kituuse nga Irene wange era mujja kumulaba mbayite mbagamba abange ABCD naye bwe kinaaba tekinatuuka nyinza obutakyogerako nyo. Okay. Awo ngamalize ne kino oyimbye ku kyabasajja okusereyinga nabikirikiriki. By default abantu tutera nnyo okulaba na musajja oba nabasajja watusinziira ku kyokuyimba because bwe tuba tulaba abawandiisi b'obutabo tulabye maama Naabagereka yatwawandise nga katusinziira ku ebyo byayisemu mu bulamu bwe n'ebintu bye yatuwulira ffe tutamanyi. Gwe okuyimba akayimba ako kyava ku bulamu bwo nti abasajja tobaagala abako oba gwe walina yali asireyinga nnyo oba gw'olina oba gw'ogenda okufuna olaba obuvunaanyizibwa tagira bukumanyi nsonga kitonnafiira. Ekibuuzo kya ttabbu. Ekibuuzo ky'omukwano omanyi abayimbi bwe tuba tuyimba ebintu ebiseera ebisinga tetuyimba kituliko tuyimba biki eri happening mu society because tuba bwenze bwe nnyimba abantu nga 10 bampuliriza naye ate omuntu omu asafalinga eyo ayinza obutasobola kuvaayo kola ki kukyogerako. So nakiyimba nga nkijje mu lifestyle gye nakulira mu geto Kamwokya ndabye ebintu bingi nnyo. Sibalaba kubinyogoga. Ebibuuzo byange bibiri ekisooka oluyimba lwa property olulese protectinga family ya mulwo kuba tulabanga n'abaana bato kati basiba enviiri olese bawulereza ekyo kimu. Ekyokubiri lwaki totandise nakuddamu nnyimba z'abano abakusolobayo ng'enjoga ekyo oli bebi kuba tulabireko ku bakyala nga Irene talina wa mu family ng'aluddamu ne zibakolera ne mu families endala lwaki totandisibwa otyo? Ekibuuzo kyo ekisoose ogambye oluyimba okuprotectinga omanyi bw'oba okola ekintu gwe nga ssenga w'abaana nze nga ssenga w'abaana bw'oba okola ekintu kkiriza nnyo nti buli muntu alina endowooza ye. Kkiriza nnyo nti omutwe gwo n'ogwange n'ogwoli buli omu aba alina kyayagala okukusa naye mu ngeri gy'agenda okukigusaamu number 1 omuadivisinga number 2 muwulirize. Bwe togamba bugambye nti buli asibye enviiri abeera muyaaye nze mumanyi. So it's not all about defending the family. Number 2 ogambye okuddamu ennyimba nakugambye buli kintu kitandika na step egi emu. Irene Kayemba bw'anaatuuka ng'awulira mutuufu oba record label murani ng'agamba nti Irene this time ogenda kuyiddamu oluyimba lwa baba yawe oba edi yawe oba olwa Mickey Wine. I'll go for it. What is your take ku bayimbi abaddamu ennyimba? Recently wabaddewo akavuyo kangi nnyo ku luyimba lw'omukulu olwa Born in Africa. Gwe ng'omuyimbi akwedde ne mu family erimu abayimbi atali omu babiri olowooza ki ku bayimbi abaddamu ennyimba z'abalala era kiki
kwakkuliza ekyo what are the steps ezandibadde zitwalibwa omuyimbi nga gwogenda okuddamu oluyimba lwo 1999 of your choice.